So kakati bwino ina nomulese kati njagala kulaga kino ekitabo. Federation of Uganda Events Membership Book kati mbulire wa ekitabo and byali bibiri byo byenkugamba bya 2014 Sempijja Tone Stand Serugo Emmanuel Emma Promotions Katongole Paulo twali ataliimu ne musajja ubajjo gena musanga munga asowodde onani zaidi kafero abantu bonna nga tubayina abalabi ono si gondi ono ani Michael Bana bani abona swa member tubali registering 2014 abona ba member tebajja ekangulagire musajja ubajjo kono no mwana twakwana bane entindo ono mulaba ano nga agatta mulaba kubivulunga agatta mtani wa Emma ono si bajjo Alphonse bajjo huyo Alphonse bano si ba member bona ono si Robert Muwonge kakati fitwakola ekintu nga tekyali kya kivandulo twakola ekintu nga ky'abantu kulya kati awo tandiko yanjule embonzi Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kasore kigambo it is happening manya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe kwatana ba kusubscribinga o missing out ku bintu bingi nnyo tugamba ontagalanya ffe gamba your story matters olugero lwonna lwoboyina ensagala okulya kubanga lwanjawulo ate lukola amakulu yakanda bokusose yakava mukomera yakava mukoma yakafuna wifi smartphone nze Shalom Haddad Kawesi goli mukulaba onako olwaleero lero sirinzeka ndi n'omukulu omukuba legends man abakadongo kamu man ate abategesi man jatandikira wensoko tegera to ne Sempijja Abdul Mulasinga akuyambako Sempijja yewe ekigangazi to ne Sempijja yewe ekigangazi bananga abatulaba ndi ku Shalom kati Kawesi abayeddira nte ate buli katongole abayeddira nte boli tuma mu lugavendu gw'omugwako ekihama ni baseddale ka kiyimbi so nzukulu wa katongole sayisakula nze Tone Sempijja tebifaanana bifuna senior promoter General Kiyenje era nga nze mutandisi Master Vision Beyala owebagasi w'abakanyama kadongo kamu promoters banner writers bingi byenzize nkola nenga nze Master Vision Beyala nde yabitandika ono record ne bogende wa registrar ojja kusanga yamanya Tone Sempijja so berako nzize kuleta bwino ngatuke Vision Beyala abo mugezigezi kuba oli wangi mwali mbabanners mwali mbakadongo kamu mwali mbabawunsa mwe mufuna sente mwe mulaba okulya we mugenda ekyababawunsa kyatandika mu mwaka gwa 2016 muganda wa Chameleone omugenzi AK47 ng'amaze okufa ne bagamba nti bawunsa yamusindise ku kifo ekitanyukirwamu ekansanga bakiyita Rajavo nti kukyavudde okufa kwavudde kati mbambikira Salimu Sale batuuse mu ddwaliro Ensambya mugamba General tufunye ekizibu omuyimbi afudde ambuuza kyekimuse mugamba bagamba mbu bawunsa yamusindise mu kinaabiro babadde balwanira mukazi kyava mbuuza but how a bouncer can kill a person but Kiyenje who registers bouncers obwongo bwange bwatandikira nenteeka ebirango ku radio Kaboozi nempita bakanyama bonna okwetoola eggwanga ku Tavern Woods bajja bakanyama 6 mwana ono record mbiina na attendance receipt okuva olwo ne tukola ekibiina kibaita PUBA Physical Protection Unity and Bouncers Association ekibiina ekyo kyajjiramu ababbi bangi ababbira amataala ku bivulu ababba emmotoka nga abantu bagenza okuziika abakwasi b'obubadiya banyugunya nga tetulina tusola beeyambulamu kyetuva tusalawo tukole ekibiina nga oli talina criminal background ya police kwe kukyusa ne tukola UBA kitegeeza Umbrella for Uganda Bouncers Association mu mwaka gwa 2018 tukirigistalinga era tulina certificate omugenzi redi yagenda okufa nga bagamba bawunsera ya musem tasimanyi Troy ya nensala amagezi gonna ne mbagamba temukole ensobi bagambe nti bawunsa ya radio bwe munaabula egenda kuba problem ne mbaduumira era biwala bonna ku lumbe lwa radio emakindye eri ekagabaziika bonna bolaba abatambulira ku mulambo paka Kololo baali basajja bange nga Master Vision Beyala so tugamba nti byakakati kivandulo kulya sente babawunseyo gye mbajja mwaka gwa 2000 Umaru ye yawula mu kibiina kyaffe akola
Bouncers Association of Uganda nenga eva muki eva mu 2020 nga akola ki nga akola bawu nayo jeri kulemberwa Umaru nenga bonna bava wa muntu oku Tone Sempija nabo bakikkiriza kituva tukola federation ngono bwagende wa Salamu Sumbuwa bawu ne yakafuluma uba neyingira n'abagamba mubeere omuntu omu ne tukomawo ne mbayita ku 7 Hills ne tunoonya erinnya Uganda National Bouncers Federation era kwenkola nga chairman wa Supreme Committee olukiiko olw'okuntikko oluwabula olubabulira buli kintu so tugamba nti byaba bouncer mbesibyeko olwe lugendo lwa bouncer kadongo kamu 2015 bali bakola annual general meeting NADS ne Werese Creation nsaba omukulu Salimu Sale lwaki serese bakadongo kamu ne babayimbiramu nemba twali ebwe bajja bwe twatuuka ebwe bajja nemba gamba banange mwino okwegatta walukaga yaliko yatandika Kijambo Rogers yaliko Sebatta yaliko kwe kukola Kamuta Kadongo Kamu Music Theatre Association mukamuta mwe mwava Kadongo Kamu National Music Circle Musician Circle ebyo byonna master yala Tone Sempija on record ne wogende wa register n'obuuza sina kyennesibako then mwaka gwa 2012 boche motoka station Mayanje Katosi ku mwalo yali ipusamu nga omutagasi amye station Mayanje center alemedde mu motoka nga n'omutagasi alinze ku mulyango asoloze manerenda aveeko balyoke bawe station Mayanja amangu ago abantu ne bekyanga yimba ojja kuyimba ne boche motoka station nesirira kwe nafuna idea in fact nalina waka mukyalange mviri Irene yali Canada angamba but why promoter you don't organize yourself kwe nafuna idea nenkubira Emma Serugo nenkubira Paulo Katongole nenkubira Zaidi Kafero nembagamba tulina okubanga tuli mu network emu kwe kukola Uganda Music Promoters and Venue Owners Network ndujirije salinga 2013 endaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokutaano 2015 Beno Nikasene na Jalese Oceans Conscience tutuuka wano tugamba atukole federation kwekola Federation of Uganda Events Organizers and Promoters Association FUPA mwenkolanga director era mwenkolanga founder ono record mu bwino sina kyenyinza kulimba Shalom tunoze mu kamera nkolage yino 2010 collectors and secretaries ogirabi era amanya gano gasomeye ku galabi agana amanya mulimu Benoni Kasende ne Abe Musinguzi Paulo Katongole Juma Serugo Emma Serugo Kazibwe Davis Tony Sempija Balunywa Juma yes abo ba directors ba FUPA bwetu betwatandika mwaka gwa 2010 era mu mwaka gwa 2015 ne tukola ekyewuunyo tewali kivulu kyayika mu Uganda yadde okukuba omuntu yenna nga Uganda Police etuwadde ebbaluwa eno Uganda Police yatuwa ebbaluwa eno nga kyetegeeza yo tejja kugabira muntu yenna permission ya kutegeka kivulu fa bamanyi nga ffe tulina kikwasaganya Shalom ogenda kutegeka wa nti ndi kyanja nti aho ina muyimbi kinaki nina Spice Diana nina Lema Namakula ne Gondi nganze mpandiika Shalom is our member tukusaba omugurantingire security aina abayimbi bwe bati yamaze doba sasula twali atagenda kuyimba please bawe security gwe mulimo gwa FUPA ogutandikawo era bwe gutebwe gujja mwaka gwa 2022 ne tukola National Promoters Association NPA ngevudde mu Ampunet mu Ampunet ne tu federating an NPA ne tukola National Entertainment Promoters Federation yenna ffe pujowulira yali ekulemberwa Balamu eno ngekulemberwa ani Abitex bwe twatuuka ku Sereni ne tu federatinga tubeere omuntu omu byali biteredde nga tugenda ku Sereni yali egenda kuba yaffe ebyona Kenzo byali egenda kuba byaffe ebya Kenzo byalimu ebyo Kenzo byalimu ku Sereni byakola byalina kuba bya yes nga bakkiriza nti ba promoters be ba investor ba creative industry be bateekamu sente mu creative katubawe sente bategerere creative Abitex sawe musajja oyo ne Emma Serugo ne Baramu ne bateekawo embeera mu tebaagalana ekintu nakikutulamu ne tudda mu FUPA nabo ne basigala eri kwekulya nti waliwo ekibiina kikulemberwa Baramu ne kikulemberwa Abitex kati yonna byava mwani Tone Sempija
kibiina kimu kati awo tuli watuufu olina kyoyogedde noga ekyabatandisa ekibiina ky'ababawunsa oluvannyuma lwa AK47 okufa AK47 yafa 2015 wayita emyaka 3 2016 yafa 2015 bwe yafa amala okufa wayita emyaka 3 Lady yafa era nga n'ekinyonyezebwa mbu bawunsa era ye yamukuba ekibiina ekyo mala kyamunafuna meeting kwogerako n'ababawunsa abo andi kati buli muntu bw'azimbye ennyama eba teriiko kontulo so ennyama eyo kyembu era ngamba gavumenti ne genocide n'eggwanga lina okuterewamu nti omuntu aba n'ennyama ennene naye nga mu bwongo talinamu omuntu atamidde mukwata ntya omuntu alina emmundu mukwata ntya balina okutendekebwamu security tactics nti ono bw'aba akooye ne bawunsa noonya omwenge ate n'okuuma abatamiivu kumena ni agenda okukuma munne kati ezo training tuzikola ffe ng'abantu naye nga gavumenti erina okwongeramu ssente baba trainingire ddala kubanga eggwanga teririna mirimu kati olaba nga gavumenti erina mirimu bano batondawo emirimu gyabwe gitereeze obongeremu ssente basobola okufuna yensonga lwaki walabye n'okulajana mbalajanira bakuume ku kalulu kano peaceful kalulu babenga nabo bafunayo ke bafunye kubanga bakola emirimu gwabwe security bajje no baba ewaabwe nga beebase nga babawunsa bali muki bali mu mabaala bakuuma baba polisi bali eri bebase sawa 8 bali ku ifo bawunsa bakuma which means balina bali organizinga ng'abantu abayamba ku security that's why byatandikira bawu uba kati okwetoola eggwanga lyonna tulina babawunsa abasukka 5,400 okwetoola eggwanga lyonna bonna mu abawandiisa bonna bali under federation Uganda National Bawunsers Federation tuyina NUBA Northern Uganda Bawunsers Association tuyina Siru Team tuyina Mbale Bawunsers Association tuyina Kasese bonna twabeetooloola eggwanga lyonna bali mu federation y'ababawunsa era ng'ekulemberwa Mulumba Jagwe Nteyafa awo nawo nkumazeewo twakikola kubayamba oba mmwe kuyisaawo byammwe twakikola kutereeza mulimu gw'obwa bawunsa nti bawunsa akola omulimu gw'amaanyi naye tali recognized era twali bawunsa mu Uganda gw'osanga ng'akola ng'alina contract omuyita ku kifuwano saawa eno oli kunyizaamu ne girlfriend wo ng'ogoba ba talina ku contract bawunsa mu Uganda talina time kweyatandikira kukola nti ntandika saawa 12 nyinyuka saawa 6 olina okutandika 12 abantu baggweramu woogendera omutamiivu wabagenda kunyuka saawa 2 ku makya tovaawo ekivulwa kigenda kugwa saawa 8 nowakitandise 11 tovaawo paka nga otomaze kuggwamu so twagala tutereeze bawunsabe ne contract ng'agenda okukola nga alina contract amanye essaawa z'akolerako afuna ssente meka ebyokulya n'okunywa byani ogwo omulimu gwa Tone Ssempijja n'abakulembeze abalala endi nabo ekyokubiri twagala paliamenti etegeere tibana asajja abayamba ku security kubanga buli woogenda everywhere olaba bawunsa lwaki tetubayisizayo ka budget akatono bwe tuba tuwa security no bafunengayo akasente ave ku bwa bawunsa ng'enkeera alina omulimu gwakola omulala tukyakirwanako nga bulaba promoter n'abayimbi bwe bagenze ku budget y'eggwanga. What are you talking about? Bapromoter nabe bakoze ki? Bapromoter n'abayimbi bagenze ku budget y'eggwanga, national budget kwebali buli sente zirina okufulumanga kulina okujjanga keza creative nga ziyita mu ministry ya gender nga ziweebwa abayimbi bapromoter ba service provider abawandiisi b'ebitabo abapoemu nga bakulaakulanye talent zaabwe man. Yeah. Kati sente ezo nga bawazaaki? Sente ezo zifulumira mu ministry ya gender bagenda okubalirira mu ggwanika ly'eggwanga nga creative bayingiza obuwumbi n'obuwumbi bwa sente naye ate nga tebali recognize mu National Planning Authority kwe kubateekamu nga bannabitone era copyright ogenda mulaba agenda kukwata akati buli alina ebbala ng'ayimbisa music w'abayimbi alina okusasula era wandabanga nga mbiyingiddemu so essaawa eno bwe twogerera abayimbi ekyabayimbi kyo kigenda kuteerera singa banaabeera omuntu omu naye banatandika okulwanagana bati oyimanyi ebyabano divide and rule bwe mweweyawula nga bo bayisawo bye baagala naka video ke nalabye Tone Ssempijja aka Minister Peace Mutuuzo so kwati so pozingano katonotono woba nnyo kwanga tuli ffenna wano ku mututo gwa Kabuzi ku 2 akatonyeze 9 olunaku olwaleero munaffe lunaku lwa 2 tubuzayo olunaku lumu tulonde omukulembeze w'eggwanga wamu n'abaka parliament siwe kiri Tone Ssempijja oli mu answer okotiza kale
tunatera okwanga tulonda era munaffe ennaku luddako ennaku lwakuna tubagamba mukume emirembe buli kimu kyonna tujja kuba kitambula bulungi nnyo olw'ensonga bannaffe atusookereko ndaka tutegeeza nti ekikwatagana n'ebyo byonna be bavunaanyizibwa ku nsonga eno so tulindiridde okubanga tufuna obubaka obukuva eri bannaffe abakakiiko k'eby'etonda nze mugala Vincent Katayira olunaku olwaleero tulina ettone Ssempijja tebifaanana abifuna omusajja yava ekigangazi n'ajja wano e Uganda wano anti manyi muntu abeereye Kampala yabeereye Uganda kakati omuntu abeereye ye yamanyi Tone Ssempijja kutina olunaku lwe tugenda kwatumyamuko naye waliwo ebitulaba ebigenda mu maaso mu kibuga Uganda oba mu ggwanga Uganda ku nsonga ya ssente z'abaweereddwa bapromota nga ziva eri omukulembeze w'eggwanga nga bagambye nti mugende kwabadde kwenazaako grant yeah. Okay, yazibawadde zadde bilioni meka? Bilioni 10. Yeah, man. Naye ate olunaku olwaleero taddewo embeera egamba nti nedda ssente temwazifunye ate nga bebiva eri biraga nti ssente mwazifunye Tone Ssempijja lwaki bisawo mu kyankalanya pulezidenti w'eggwanga ekyokubiri mwapromota mwefudde ki mulowooza nti ssente zino zo zirina kubeera nga ziggwera mu ggwe eggwanga terina byakukola birala Tone Ssempijja tutandikire wano emboozi eno anti abawuliriza akaboozi ku bbiri nze Tone Ssempijja General Kiyenje tebifaanana bifuna Master Vision Beyala oba founder w'abategesi b'ebivvulu bonna saako obwegasi obuli mu creative industry businga obunene okimanyi Katayira nze founder waabwo so essente tutuukire ku nsonga ya ssente essente zo zaagala kubbibwa naye nze nvaayo ng'omusajja omukulu okulwana okulaba nga tebazibba bali kwita request twatuuka kankunyumiza olugendo Abitex atukubira essimu ku lw'omukaaga bannange mwanguwe mudduke mangu mujjanu ku Kenron enkya tusinkana president okutuukawo president ayagala bapromota mwenna okwetoloola eggwanga konza ayushuwa nenconnectinga nga coordinator ne tutuula ku Sunday ne tukeera Mulago ne batukebera covid essaawa 4 nga tutuuse mu State House jazi wizi muzeeyi baba bafuluma bamuzeeyi bakasuku nga naffe tusowodde era bwe bamulokola president ffe twaddawo president Abitex amunnyonnyola ebigambo bibiri abasajja abo boolaba n'abakyala be bapromota okwetoola eggwanga lyonna anannyonnyola Abbe Musinguzi president w'abategesi era amugamba Norbert Event abadde mu kkomera alidde separate alinga eyagwa eddalu lwa ssente z'ennyingi ziyazze nazo mu bidongo ne zifiira mu bidongo Bigi yakava mu kkomera His Excellency abo boolabo bonna amayumba gaabwe bagatwala omusolo ku bivvulu mungi nnyo tukusaba muzeeyi otutaase otuwe ssente twewole n'okweterekera ekyokubiri otununula amabanja Abitex annyonnyola president ebizibu bye mulina direct nga ffenna tuli awo nange ndi ku line nsowodde n'ebifaananyi bibino mbirina mbikulaga era olwamaliriza president yamukkiriza kwogera bingi n'agamba no don't disturb me I'm busy gurupu yo bilioni 5 na gurupu eri ekulemberwa Luba bilioni 5 n'akwata essimu aro Ramadhani Gobi Amuya with the promoter, they are killing me. Give me 10 billion. Ramadhani Gobi, permanent secretary wa finance. Na forwardingirawo message na mugamba mu finance tuyina mu sente. Na mugamba oyinza kuzijja wakati nza I want that money now. Na kubira mu Juni Peter wa Microfinance Support Center. Mugamba kwata bilioni 10. Abitex ozimuwe agenda agabire ba promoters be bonna. Abitex olwalisivinga bilioni 10 ng'asooka waako baluba ebilioni 1.5. Eno saidi eno tanabagiwadde lwabiri. Gwayagala gwawa, gwatayagala tamuwadde 10. Yategerya kati buli kiramu, yavuma buli kiramu, tayagala muntu kumuwuliriza. Ne tumugamba nno twakola federation bagita FUPA. FUPA erina obukulembeze. Zino sente si za sako. Yawula ekintu grant n'ekintu looni. Looni kuba kwewola. Naye president yategeera nti omuntu abanjibwa tasobola kwewola. Kansooke mbawe grant beyozeeko enfuufu. Era kyali kiriya bulungi muzeeyi ng'agambye I have gave them a grant of 10 billion. After election, I'm going to call them to Rachitula or to Kisozi. I gave them meat. Mbawe sente mu ssako zammwe mwewole bamanerendaza mubaveeko
njagala mukulakulane. That was the statement of president. Era n'abagamba sente ezo we nazifunira mmanyiwo bwe mbawazo bilioni 10 bawala bange bagenda gula ebyoya byabafu ebiviiri bagule kalifuwa bagende mu bbala banywe omwenge naguteekako omusolo n'eziro kalifuwa naziteekako omusolo n'ebiviiri byabafu nabiteekako omusolo ninawe ngendo ziddiza olwayogera ku zire zigenda okubanga zatuwadde bilioni 10 zatuwadde alina wagenda okuziddiza era natubuulira bulungi so nga Abitex alina okuleeta bilioni 5 mu kibiina kya FUPA bilioni 5 mu kibiina kya NAFEP. FUPA ebanja Abitex milioni obubumbi 5 obubumbi 5 zozi yasooka okufuna bilioni 3 tezitukwatako yamanyi bwe yazifuna yamanyi Museveni bwe yazimuwa naye kigambibwa yali azifunye aziwe bapromota bonna okwetolola eggwanga mu festival season mu biseera bino eby'ennaku enkulu 25 lumu 26 biki bateeketeeke ze bayita peaceful music shows okwetolola eggwanga nga buli mutegesi okwetolola eggwanga ateekayo ekivulo kya milioni 2 oba 3 oba 10 abantu badigidde bayisizeemu enjiri ya Muzayi Museveni egamba a nation without security no entertainment. A nation with security we keep people entertained. Senchi Muzayi Museveni yewe yazifuna ngaleeta awiro ngatugula sima ibivuluka sana siminga agenda Nairobi Beach abalanga abafuula abasiru ne ebyo tebitukwatako ne bilioni zine 10 tagenda kuzirya kusula ku nyabanzaala tugende mpola tunatuukaawo tunatuuse wala nnyo anyway tugende mpola twatulakwanga tuwunzika bilioni 5 ze mubanja mwenga abafupa siwe kiri yes bwe mwogane n'omukulu Abitex ayogera ki avuma buli kiramu kyemutya kyokka yatuuse n'okubuuza koze enjala eruma etya mbuuliza ku baasiba enjala erumako nga musujja muzzaako ki bwana baganya okuzibawa ate tuzzaako kubanga kenagulidde katono nnyo kenaguliddeko ng'agamba nti sente zino president yabawoza kwewola ye nga ye mu bigambo bye nawuliddeko okwo wabuyita bubbi obwenkukunala yawula ekigambo grant is a gift of money or a property edako nkubulire grant eba grant kweyozaako nfuufu tolina wozikomezaawo kati anoonya okubuzaabuza bapromota bambi abamutiitira abamutya nti sente zakwewola sente si zakwewola president yatuwa grant ez'okwewola zijja after election Abitex gabira abantu sente buli muntu kumutendera gwalina okufuna otherwise tujja muli ba promoters nga bameka abalina okuganyula mu sente zino ezabaweereddwa anti Abitex yayimba president nti ba promoters bawera 600 ne ba promoters mu ggwanga lyonna tebawera ba promoters 200 ba promoter abaddala bategeka ebivulu tebawera 200 ono record njirina wano tebawera ba promoter 200 twagala promoter w'okukizinga promoter w'ekatosi olizimanyi mugerwa tamono ow'ekiyindi paka koli kato w'ekasanda abato bedda n'endongo bafune ku sente zino oba otegeka kivulu kya kaliyoki oba otegeka kivulu kya ku ground oba otegeka bivulu binene ezo bilioni 5 oyina okuzifunako bamunadde wa president nga bwe yabagamba nti ng'amaliza akalulu kano kamaze okuba kawedde agenda kubongerayo ku sente zimugenda okuba nga mwewola mugenda munyonyola ebintu bino sente zewatuwa ez'okwenazaako ennaku tetwaziganyulwamu tetugenda kutuukayo oyo yonna ffe kati tuli mu kunoonya buli mukutu gw'olaba nga gusobola okutuusa message wa president Museveni Shalom Kawesi tugenda munoonya Kasuku tugenda munoonya TV zanabatawadde sente TV yaziwadde sente buli wagatone sempi yatumukyaza nga ateekayo akakaddoyo nga bagoba naye nyinda kujja njogera amazima paka ku ground Abitex leeta sente z'abategesi eno teyali ddiiru tuula n'olukiiko lwo lubuulire tukimanyi gwe Asadu ogenda kulya ekinene olye n'omukira gwakyo olye omutwe olye n'ebigere naye n'abalala baleke balyeko obukunkumuko Abitex bagambe nti bigambo bibyo Tone Sempijja bino ebigambo si byakaboozi ku bbiri bya Tone Sempijja fawunda eyatandika obwegasi bw'abapromota mu ggwanga obwegasi bw'abakanyama mu ggwanga obwegasi bw'abakadongo kamu obwegasi bw'ababana writers obwegasi bw'abadijje nze Master Vision Beyala wacu kati njogeza osolite kubanga mmanyi Mwami Ramadhani Gobi attention stand by Ramadhani Gobi attention Peter Mujuni alright bwato Tone Sempijja bigambo bibye si byaffe nga radio no basinze katayira wabula Tone Sempijja mnonyeza
olwokuba nti nawuliddeko konti sente timukiraba tubadde live kabozi kubbiri katukomyewo njatandikira mu Proton Sempijja ngamba. Yes my brother. Onaku Kasukulu asinkana President Museveni. Yeah, man. Namwero asinkana President Museveni. Yeah, era Kasuku yamala kuvaawo Godfather wo. Nkulaba omukonerawo. Godfather wangu. Yamala kuvaawo bwati. Entebe gye yali atuddemu Tone Sempijja mwe natuula. Okulya n'omukulembeze. Okulya n'omukulembeze twagasimbagana n'omukulembeze. Era singa nali wakwagala kulayira kukola fujjo nali nja kuyimirira mugambe His Excellency Abitex akulimba abusiba abo bonna abali awo bonna siba promoter. Tuyinamu babawunsa bakulembeddwa Mulumba Jagwe. Tuyinamu ba service provider bakulembeddwa Serutega. Tuyinamu ba Northern promoters bakulembeddwa Badman Solo. Aboda Solomon. Tulinamu munnyonnyole naye yamulaga nti bonna abali awo baki ba promoters ng'ate twalinamu kategole z'abantu abalala abatali ba promoter nga batutte ebizibu byabwe babibuulire president ne batafuna mukisa. Yaman President Obaz no sente zino zyabawa kuba onakyogedde ng'oli Kabozi kubbiri noga president yakubira gundi twegundi Ramadhani Gobi lecturer wange permanent secretary wa twinawo sente namugazi fune billion 10 President Museveni Obaz no sente Munnayuganda agala kubuuza ababa wazaaki mwe ba promoter one wakirabanga Nobati ali mu komera bamusiba twali naye ruzira era amabanja agaba promoter yatunda n'ennyumba ye oyo mwana yajja ne milioni nga 7 mu bivulu sente ze ne zifa amakaga amini takala kyawira lyatunze ne lifa ennyumba ye ne bagitwala taina was right separate no era ensonga zasoko kwanju Abitex yayanjulira president namulaga bigi yakola ekivulu erugogo enkuba n'etonya kamilioni watu byaddamu namusaba sente endala ate sente byeyawola ko batwala ennyumba ya mama we abadde ruzira ng'amubuulira ebizibu bitamba promoter balunywa ennyumba ye bagitwala Tone Sempijja ndi wano nayingira okusoloza copyright ebyange babitwala nze ayogera naawe kakati muzeyi kyava agamba kola business ebasala lwaki President Museveni takwata sente naziwa abasuubuzi naziwa abantu abalala era nga bwawo abasuubuzi naawe ababodaboda naawe abasirikale naffe ba promoters bwe yatuwadde nga bwe yawa abayimbi nga bwe yawa ab'emyoga naffe ba promoter bwakoze eki bwe yatuwadde kakati mu kutuwa ye atuwadde n'omutima mulungi kati ate gwe yazikwasizza yayagala okubba abalala obusungu buli kwono gwe yazikwasizza lwaki totuula nga bwe watuyita nga tugenda ne tukkaanya ne tugamba kati billioni 5 zizze soke tukwateko billioni 1 tugiteeke mu ssako y'abapromota bewole n'okwetulekera zino billioni 4 katwejjeko enfuufu bigi kwata 5 ogenda onula ennyumba ya maamawo Nobati kwata 7 ogende weddaabirizi Abitex gwa Asadu twala akawumbi kamu n'ekitundu sebu tukukkiriza ngakaaki anti ye boss munnange ye Asadu atomanyi Asadu namulako na bonsere kamu kakati Abitex ye Asadu buli kimu ayagala kibe kikye omukira gube gugwe omutwe gube gugwe anagulyako ekyeggulo bamuterekere byonna bya Abitex singa kyali kisoboka Bank of Uganda bandigiwadde Abitex ate okumanya ennyini aliko ekikolimo sente zazaafuna ne ziggwawo kiraga ndi nezino zonna ne bwanazitwala tena kyagenda kuzikolamu kati omusajja alese Awilo Longomba Awilo Longomba yamusaze era kankubulire Awilo Longomba okumuleeta kyali kigendererwa bakakanye enkuuka wulira bwino kakati ate Awilo taba kuleeta Awilo Longomba sate facet enkuuka lyagenda funa abantu ba bulijjo 7,000 olaba omubanda bwa kabaka bwagenda mu nkuuka kakati ne bateekawo Abitex era akasajja ako kabi bannange ne bateekawo akasajja kajja ka disorganizing enkuuka ne kaleeta Awilo n'akasala ate ne kadduka ne kaddayo ne kadduka omwana asooka akwate bwino nasooka nze byenkubulira bwino kati tukyalwana ku nkuuka waneeno essente ebbiliyoni 2 yafuna zaaki Abitex bamwa biliyoni 2 nga tugenda okuyingira 31st bamuwa biliyoni 2 biliyoni 2 zaava wa General Nalweyiso n'asooka receiving ku biliyoni 1 mu miliyoni 9.3 Abitex ziyalina okuwa abategesi b'ebivulu okwetoloola eggwanga lyonna bateeketeeke peaceful music shows kyeyakola okimanyi ng'ayingira Lugogo
olunaku lw'enkuuka ng'ateekawo olugogo ng'aleeta Awiro. Ofuna bulungi nnyo. Kakati eri balanga enkuuka eno balanga Awiro. Enkuuka teyafuna bantu, enkuuka ogimanyi. Abantu abavudde mu nkuuka wabalabye. Yafuna abantu. Naye teyafuna abantu kwa Awiro. Kati golo yali yani. Etegeza Abitex yateeka 31st Lugogo kulwanyisa nkuuka. Disorganizing nkuuka kubanga bagimuggyemu. Bagimuggyemu ne bamugamba ku ntogenda kugitegeka. Ne bagimumma emyezi egi werese creation ne taking over. Bwe taking over kakati ye Abitex nadduka ene wa president namugamba enkuuka egenda kututta. Nti aje egenda kubeeramu abantu emitwalo 7 nafuna sente disorganizing enkuuka era enkuuka yabasala naye Awiro ne musala katata Awiro ye bw'amala musala Bebe Cool amuzzayi wa president lwakitula president amwongera akawumbi ka sente nabakongerani Abitex najja nakiryalinga Awiro nakiryalinga obubanja bangi obwaliwo ekitegeeza nti kyali kisetinge ezo sente president Museveni abawazaaki yaba afunira mu nkugambye ziwa Abitex sinze zawa Abitex abafunira mu wezo kati ezo bilioni 3 mwezi gumu anti amulimba limba ndi yakulembera abategesi bonna amulimba limba ndi yebwe abamukutteko n'alanga agenda kufuna amaanyi amulimba limba yali musajja wa Bobi Wine yakagobadda kawalutwe yakagobadda Bobi Wine era Abitex alimba Museveni nti akyagende wa Bobi Wine yakagobadda kawalutwe mbwa ya pusi yakagobadda kakati kagenda kalimba president nze genda kuletera ebyama wa Bobi Wine era nze tomanyi waliwe kabiranga ne Bobi Wine katula kati ne Bobi Wine nga kefulanga genda kutwala ebyama wa president mukaba Ferera kefula mbunoko kakwano ka Bobi Wine mbwate kakwano kani ka president etegeza ntu batera sente ku Bobi Wine ya president Museveni Bobi Wine yagamba nga atandika ebintu bino nze ninye ku muti waggulu ngenda kunyeenya mwe mulonde kati gweteberezamu kukyanga Bobi Wine ayingira ku byabukulembeze ba promoter abo sente ze bakafuna nze mwenyini nze ya coordinatinga ezakyalenga nga bayimiriza kyalenga music shows nengende wa president Museveni lwakitula ennaku z'omwezi nga 29 December 2018 ne mugamba his excellency bayimiriza ebivulu byaba promoter Bobi Wine si yetegeka his excellency nangamba mbulira abali bamutegese ne tukola receipt ntukola lisiti y'abantu 21 abali babukinze Bobi Wine abamu nga bakiwani abalanga batuufu nkubulira amazima president n'agamba kiyenje Bobi Wine he will never go back on stage anvuma era gendo gamba promoter banno bonna Bobi Wine abamupangisa bamupangise ku lwabwe he will never go back on stage mpaka ngavudde mu politics oba sikyo separate entertainment with politics. Ekigambo kyayogera nenzija nenkomawo nembatuuza ku popopo nembagamba nabadde ne president Museveni amawulire gye mwansindika gye mwantuma aŋŋambye bwati ne bwati naye sente zammwe ze mwali mu buukinze agenda kuzibaddiza oba n'atunda nteze sente agenda zibaddiza owulya bulungi president Museveni nakye yakola n'akwata bilioni 2 mu milioni 2 n'akavalinga ba promoters bonna era ze zole ze balwanirangamu owulira ezo ntuzivaako covid najja wowe ebivulu byaffe bisazizaamu tufudde wowe nnyabo okufana obutanyagwa bagenze kapeeka batuliridde sale mweyo struggle ya covid bafuna obuwumbi 8 mu milioni 6 ne baleeta e-concert nti ate abantu bali waka ekibikoze bitya ne baziyisaamu bilioni 3 mu milioni 6 kakati sawa eno what are you talking about Tone Sempiji yatandika ba promoters Tone Sempiji yatandika ba bouncers Tone Sempiji yatandika ba kadongo kamu Tone Sempiji yatandika fuda ojimanyi wekigwayo Forum for Uganda DJs Association ekulemberwa DJ Daniyo mukubire simu omubuuze who gave you that idea byonnera gwabiramu Tone Sempiji because nze nali master vision beyala nze nali omukugu kakati nze kyeni mukuteesa ano wetuli President Museveni we yalese bilioni 10 nga zaba promoters mukulu wa Abitex gano si makaago bye weyagaliramu nze yabitandika sisobola nkuwa ekitiibwa naye sikutya sisobola kuwa kitiibwa mesera kutya mu kintu nze kye natandika singa saleeta fupa wandwadde president waki singa bapromota tuwabadde nabo ezo sente wandizijewa president wandi mwanjulidde ki kale
singa ba promoter tebandi badde tewandizijjeeyo nawe singa tewabaddewo tebandizijjeeyo w'ekitiibwa abantu tandika okukolagana n'abantu ddayo oyita olukiiko lwo leka kwefula nti oli munene mu buli kintu mbogwe wamalayo toyina bunene bwamu beera wa mazima amazima gakufuule wa mirembe akatono ak'amazima akasinga ekinene ekibbe ne bw'onobba otya ne bw'onodduka otya ne bw'onookola otya eno ensi ekulaba ate ngenda kulabisa paka wa President Museveni kuba kati ntandise kolaba nga ndi ku Shalom bakutunuulira Shalom abantu bakulaba Shalom abantu bakugoberera era nze nange okusituka okunoonya nga mmanyi oyina abagoberezi bagenda kukulaba wonna era nakulabako ng'okyaziza Buchaman n'akubuulira ensonga eri esingira ddala obukulu nti abatandisi b'ebintu babakuba ebikono abatabitandika ne babiyingiramu kakati nze kuno sijja kufuuka kaana ka mmese kukuza kakapa Abitex njagala sente Abitex njagala oba promota bona okuva ku Tamuna Mugero w'Ekiyindi okuva ku Medida akaba w'Ejjinja okwatagane Evulo w'Ekasese okwatagane ne Gonzago w'Embalala mulokole w'Eryantonde bonna buli mutegesi wa Kivula alina okufuna ku sente zino sizizo siza nnyoko tubazijje mu nsawo yo sente President Museveni yawadde ba promoters grant ekyokwewola bwana Shalamu tunakutula ntuteesa buteesa ne tugamba bilioni 5 zizze tukwateko akawumbi kamu tukateeke mu ssako abantu beewole nezo tubajjeko enfuufu nezo na sente n'ogamba za kwewola how grant n'okwewola tobyawula nga n'omusajja alikkirya n'agamba I have given them a grant but we after election I'm going to call them tulakitula tulye oluvannyuma mbawe sente in their circles era n'agamba Ramadani Gobi omusolo ku bivulu gujjeeko tugenda kutegeka ebivulu omusolo ogwo yagutujjako n'agamba police ba DPC balina amaanyi mayitirivu nnyo nga DPC ayimiriza ekivulu ayagala milioni emu kitundu permission tugijje eno naggulu n'agamba police temuddamu kubawa sente ezo sente muziteeke mu ggwanika ogenda ofune license teeka ekivulu kyo ofune omusolo bakuwe security for free niyo osobola okuwayo ka allowance nga tuli muntu omu naye gweteeberezaamu omuntu ojja ofuna bilioni 5 nomala ewiiki namba tobulidde banno sente za zesiti ate negundi namugamba bamita Mujuni Peter Mujuni oteeka otya sente ku personal account y'omuntu nga bakugamba there is association era mwali mwagala kickback nti Abitex abaweeyo mumale abaddise temugenda kuzirya genosale oludde ng'otoba ne bapromota bano n'obateeka mu ssente musajja wa Katonda ku luno vaayo omuliro gugenda kwaka ate bagenda kumma muganda wo akalulu kubanga bapromota banyiivu bamanyi muzeeyi yabawadde ate omuntu omu yekusiza kyova olaba nze ndi mubakumakuma banange temunyiiga sente mugenda kuzifuna esente zikyaliyo twagala sente tetwagala kintu kirala twagala sente we need money bili abiri mu mukaaga His Excellency Museveni president w'eggwanga akalulu kimanyi ogenda kayitamu ogenda kawangula twagala sente ziwawadde abategesi twagala sente bino ebintu tukooye okukoleranga abalala ne beeyagala fene tuba bubi omusajja aguza apartment ekyanja milioni 6 Abitex era dde nsanyusa okulaba n'agula ennyumba bayitawo Buzigahiiru milioni 7.2 Abitex nsanyusa okulaba era dde anyumiza gwakoowa n'agula Mpenkoni eringa ya Bebekulu milioni 4 ya Black gwendo nonya omuntu ajoininga acha ba promoters kuba kati ndabye tubona abanira bwere njeno mbona masters impuba mbu nsoma kati kankula kati joininga acha ba promoters kati kankulage mutabani we wa Abitex yamugulidde nnowa ya milioni aga Tone Sempigi yatandika taina na wasula Tone Sempigi yatandika taina wasula ne kwapera nde kibuyo nakoleranga bangobawo sina daka yumba munsi sina daka akajiko kettaka obuddo bwange nabumala nteeka bintu bino sente zange nenzimala nga nteeka bintu bino tosobola kutandika bintu ebyo ozabudde mbana mulamu budde ki Igwa musajja wasali musale kyenje wasali musale obo kyanga toina kolina ebyo yasali musale biveeko yampe motoka yo dabo kabini yalikuwa 2 mukaaga nga nkadde anti yajimpa 217
nga nano gifunirako kadi ya mafuta sagifuna nze National Creative Coordinator OWC kadi ya mafuta sagifuna balina gikola service tebagikolangako service balina okumpa emipiira tebagikolangako mipiira era singa sali mukwano gwa General Sali nga muntu singa tekyatambula naye lwakuba nti agenda namaya kiyenje wange nakwata kyokka sisanidde kuvuga ddabo kabini ya milioni nga 5 babina oba 3 okusinga byenkoledde creative ntekankulage ekintu kimu copyright ono okusolooza music wano nze nagenda mu UPRS nenfuna contract ne UPRS nembagamba abasasuzi ba music tunabafula friends of music ntiye katutandike emmotoka nenjitekamu ekigambo music patrol nenjitako ebizindaalo olina okusasula copyright abayimbi bafunemu botasudde copyright eyimba bagenda bitwala nenkola ebirango ku radio nempisa press conference netutuula buli wantu netusomesa abantu batandise okusolooza okusasula ndi mu kusolooza contract yange ne bagiyimiriza nti ate contract eyimidde lwaki sente z'operating nga tozirina negayiridde wajjeno ngenda nga negayiridde mu Juni tebampa looni contract ogenda ogitwala nga nina omusajja aluuna Ekike Motors nga mmanja emitwalo 8 egya dola yali aleeta motoka bweru nateeka mu contract nina bamuyita Kalamaji amanja emiliyoni 5 naziteeka omwo ng'abantu abamanja olwa copyright abo nga bangi nnyo nengamba bwe n'abantu nza okusoza nja kubawa ne bagiyimiriza kayinza ekifo ky'okumpa ssente nenunule ebyange bye nasinga bali muziwa musinguzi ekyo kiveeko twali eggulu soma kino ekigambo wani wa mali mateeke General Muhoozi wani wa mali mateeke General Muhoozi yali ahandingo ani mbadde yali ahandingo ovo obuyinza ng'ateekamu General Muhoozi Kayina Lugaba yaddamu nga CDF omukolo gwali ggulu nendeeta advice nengamba lwaki ggulu esirika nga bagenda kuleeta new General agenda okujja wano eggulu tuteekemu abavubuka mulalo twanirize General Muhoozi ne tuwaniriza General Muhoozi wani wa mali mateeke kitegeeza tukwagala nnyo General MK ne tukola ebikujjuko mu ggulu ebbandi ne zitambula mubala sente nga tuli mu kwaniriza General Muhoozi of course bateekamu sente zagenda okujja Tone Sempijja bamuyita Bali ne bazuwa Sylvia Holi n'omulala nze yatandika olabye nkulaga byonna joli abalamu wano Tone Sempijja twegayiridde banange mutuwe sente tubegayiridde baziresi buuza mu COVID-19 Tone Sempijja bamuwa sente meka ezo zibagaba bilioni 8 wafuna konza bilioni ngemu yadde 11 ku bilioni 8 nga bakugamba nti General Sala akugambye gogenda funa milioni ze 5 ezeyawudde kuzino togenda kufuna nazifunayo kakati kyenkulaga osobola okutya ekigambo nzokikubuuza n'otya nzokikugamba n'otya n'okutya omanyi okunoonyeza genda onoonyereze bw'osanga ndi Tone Sempijja asula wali amaka gange baagatwala nasulanga eri waggulu nga wa Benjamin Odoche Bunnamwaya bammanerenda baatwala amaka gange ndi mukulu kuyiya nyingira bintu bya copyright ndi mukutereza bintu bino sente zange zone zifa complete nze yasoko kutegeka ekivulu Salimu Salemu yasiimira abayimbi ba Uganda okugoba music w'abakongo mu ggwanga n'abawana award ku popopo mu Ndeeba nze yasoko kutwala abayimbi ku Sereni Shoots in fact abasereni nze nasoko kutwala abayimbi ku Sereni Shoots mu mwaka gwa 2013 General Salimu Julizi Albert Nduwala na mujulizi Madamu Esther wa Sereni Shoots mujulizi Sereni Shoots swana bali ba Eddie Kenzo awo bali ba kati eyo Sereni Shoots bagenda jugulira ba Eddie Kenzo Federation weri Sereni Shoots ya Eddie Kenzo ne Federation bagenda lokuyita sura president ndo bayita sura kodda bagajugulira bayimbi nga iri mu manyaga Federation ekulembirwa Eddie Kenzo Sereni Shoots naye mu kutwala abayimbi ku Sereni Shoots abantu bangamba mbaleetedde bakasooto Tone Sempijja alese bakasooto n'abayimbi nga Sereni Shoots bayizeno okugiyingiramu nga batya bajula kujjamu nangato red carpet yakabweti ne bagamba ndese bakasooto naye omanyi sente zakafulumira ku Sereni Shoots awo nze ndiddeko mekenge yabatwala genda obuuze buuza Sereni Shoots sente zakafulumira nze ndiddeko meka yabatwala tayira kanzire mu nyimbe abasajja bali yabatwala bali bagamba olese bakasooto bamutayise batabaliko bubuuza ani atokutwala abayimbi President Museveni okwata sente ezo ziba wayafunira muwa creative mu nsi yonna eyingiza sente naye Uganda ite nabakumanya eyingiza etya sente era kyovola abayimbi ba Uganda babadde baavu
ng'abayimbi b'e Tanzania bagagga basinga n'ab'e Kenya bagagga nga tebanaba kumanya creative bweyingiza ssente. Kati bakitegedde creative sector bweyingiza ssente. Ali mu bbawa ssente beetereze atandika okusolooza omusolo mu creative. Era likodi ziraga budget ewedde eri creative sector yayingiza obuwumbi 8 Samsung nga buyingira mu ggwanika ly'eggwanga. Kakati President Museveni tomuyita omusiru. President Museveni musajja mugezi amanyi ate buli wateeka abaabala. Kakati bano abaagala omwonoonera babbe betagenda kukkiriza. We are not going to allow even if you are kati nze maze okuwendula bakanyama bange Kamada muwendudde Mulumbajja gwe muwendudde Umalu muwendudde nzijemu bali ba heavy tugenda kunoonya Abitex tumwesitulire tumwetwalire ku police nga twalina omwamu kubyeko kayinga mugamugula ko musango ki Bobby obtaining money by false pretense okubba sente ngoyita mulukujju yeah man hey sente kiriya sente baziwadde ba promoter tulina okumanya accountability tulina okumanya embalirira tulina okumanya ani afunyeeko tulina okumanya ani atafunyeeko zajja mmeka zayita ku account ki lwaki Abitex gozi gaba lwaki abalade olukiiko terutuula President Museveni tukulaajanira General Raiso tukulaajanira General Sale tukulaajanira sente President yawadde ba promoter muzirondoole zigenda kwongera busungu zigenda kwongera buchayi ate zigenda kumisa President akalulu kubanga abantu banyivu nze ndi mugezaako okuwoya ku ssaawa eno esembayo musitukiremu stand by over one attention tebagambe mboyogeza busungu kubanga sente gwe sigwe yazifunye oyogeza bujja nze eva buli londa bambanwanirira balala in fact nze ne bwe naaba sifunye no problem njagala obwenkanya transparent Katikkiro yagamba obwerufu njagala oyeruke mu kintu kyonna President wazituwa mu lwatu gwakyo zigaba mu lwatu maye mukasirise kati ba promoter abatuufu baba koza promoter bayirukaga mu ggwanga tewali ba promoter lukaga nawe ati Abitex mama yagemba lukaga luvali likodi aba promoter entuufu yino oba yagala okubalya nenyini na muwandiiko abe musinguzi nambemu Julius Chadze ya mudirira Muhanji Alex namba 3 Nkuke Robert ye namba 4 Yasini Kawesi Secretary General namba 5 Tone Sempi National Coordinator namba 6 Katongole Paul Wasako namba 7 Zaidi Kafe bonna mweba libo manyi kasera bala bako wano ba promoter be batufu okwetolole gwanga nakola dali search okwetolole gwanga tebasuka ba promoter lukaga mugamba bakoleterawo buli omu mulina buli promoter mulina ne Kato weka sanda mulina Vincent Kato mulengera kati damobo ko kyogamba none yafa kada mulwana yali promoter wa Luna Mubiru yali promoter wa Luna Mubiru mu bandi yenga yaji promotinga naye namuteekako Yasini Entebe David Busia Stabana so a promoter mugwanga bali 167 kati mweyongeddeko abalaba generation promoter bali 200 kati muli bibiri tuli bibiri atano Abitex bagamba bayagambye president mugamba abatuuza wa promoter lukaga nze nkuyitire okuva ku Evolo weka sese nkuyitire gundi kamukama weyibanda nkuyitire paka Badman Solo weggulu bonna bagweyo mbakuyitire wala no sokuteeka oba ba promoter lunana oba lukaga n'olufunawo sente zigabira abantu abatuufu toziwa batemi ba matooke toziwa batemi ba nyama Masaka toziwa bakazi bo toziwa baganda bo toziwa mikwano gyo zigabira abantu abatuufu ekitabo kya promoter baakikola ekitabo kya promoter kikino tewali ataliimu 215 likodi yonna likula gokyetegereza sempi ja tone tunuzaayo bwoti stand by promoters tone sempi Sergo Emmanuel promotion mumanyi Paul Katongole Oliginyo oliginyo promoter Chimaze Charles Namara Ibra cha cholaba Nefani mwebiri byonna n'obufaananyi tuteekako gwegenda ng'olaba Kawesi abete kamuli nnyo mbivulu munywani wange bajjira ono gundi ane musajja ffe Michael Bana tewali ataliimu gwenda nga weetegereza baba n'abantu mweba ono bwino ngenda mujjayo ono mumanyi ono kakoza twakwa naye ntindamu mutabani wa Emma Promotions kati Emma Promotion ne yatandika okukola ebintu bibiri ani ono bajjo Alphonse Mukasa gono si mukono gwe yennyini si basayininga ono si bajjo Alphonse
tebiri mutino bya bufuzi nti obanze ndi wa nupo obandi wachi omulimo gwa ba promoter gugatta mulimo gwa ba promoter bonna mu gwanga bwino ngenda mujja ate nkyamuleta kato Abitex yandibadde akulembera kingeno fupa teriwo singa saateekamu magezi lwate mwata lappe Museveni lwamusinkana ku Sunday anti twateesa bulungi nnyo bwe tutuukayo coordinator gwogenda okwogera owe president anyalina okwogera nga national coordinator nze nalina okusooka lwaki Abitex ateka kyakubbako akazindaalo anti president bwe yavaayo jjukira ye musajja we eri muganzi president bwe yavaayo Abitex gwe yasookirako efo ekyokumugamba kanzire ebbali tukwanjulira abantu bwe bali ne bwe batambula n'ebikoleddwa ye yagamba Bugambi His Excellency musajja wo bala mu bwamu obwa minister kati luba ye president weri nange nze president we fupa house eno nabo ogiraba eremba promoters 10 okwetolola eggwanga ngabula abasiramu b'ekibuli n'abenna mirembe kati twayawukana olibina ebina byanjawulo naye kitugatta mulimo gwa fefe natuze lwa mulimo gumu era Museveni yagamba ekigambo eki don't waste my time nakwata essimu aro Ramadhani Gobi nalirizinga sente ezo enkeera ku Monday Abitex agenda wa Ramadhani Gobi amusindikamu finance microfinance support center receiving sente ezo akwatako baluba abawaka ombikamu n'ekitundu bebagezi fe abasiru tunalya ettaka no more bebagezi fe abasiru tunalya ettaka luba bamwakamu kitundu luba yafuna akawumbikamu n'ekitundu ye nalowooza nti akyabanja endala kumba aweddeyo olwa Abitex amumalayo bajjo yafuna ku ssente bajjo mukwano gwa Abitex kiringa bwojja mu nsawo eyaddiyo n'oteekamu yakkono ate mbadde mmanyi bajjo takwagana Abitex bajjo ba mukwano nnyo ne Abitex era buli kyola kalinjagala nkuseseyo akantu kamu bajjo yali agenda okwekalakasa ku kooti biseera ebyo nga bali mu nuupu mu people power agenda okwekalakasa ateeka akafaliso ku kooti biki bikoze bitya ne bamutunuulira butunuulizi bwati twali n'omu yamugoberera n'akwata akasimu n'akubira Abitex genda olabe DPC wa CPS omuweeyo emitwalo 10 ajja nkwate ndibidde wano twali n'omwandaba bwe yateekayo 10 kadenge nejja ne bamukwata bajjo bakole ensasage y'eggulire kati ebyo byonna byava obadi twabubuuka era obadi twabubuusa Museveni kati Abitex mwagira luno olutwe ate Bobi Wine webale kugoba Abitex webale kugoba kasajja ako ate na Museveni agenda kagoba kubanga ngenda muwa bwino kakubba bubbi sente zoka waka weba promoter ku ground ke kazeddiza for God and my stomach taina gwa wamulala yamani ate luno lutalo bwe ba firimu etandika butandisi bwino tugenda kumujja obatawo yagala kulya nga kye kikutta kakati njagala nkugamba abaganda bagamba ono alya n'ono alya yemmere ewoma kyogamba nze najja kubabula musota kyogamba amagezi gange nagateekaamu awo nviiremu awo ng'ababula omusota naawe oyagalayo kantu nange njagala ng'abalala bwe bafuna n'abalala bafune nange nfune kubanga nze master vision beyala nze yatandika obwegasi bonna buno bwe baliko bwonna in fact singa n'okwogera sikyayogera singa sente bezijja percentage ya chairman supreme committee njisange eri ku akaunti yange nga percentage yange kubanga nalajana nenwana nenkola ebintu bibeegaliramu essaawa eno kyogamba nti abato bwe mujja abakadde bafe kati okuba naleeta obwongo kikitegeeza nemekufuna oyinza tosobola kugamba nti wawangula nga tewalwana era tosobola kugamba nti nawangula nga saavuganya nze yatandika nina okufuna omugabo gwange n'amagezi gange ku luno bakyetagisiza genda ku nnyanja ya munyo twandi akasajja ako keefula mbukalogo eddogo Abitex mulogo nsanyuse okukula anti Abitex yategekanga ekivulu ng'alina okusaddaaka endiga n'agyokya neggwawo yonna n'ebyoya byayo genda obuzima muli katumba Abitex wateeka ekivulu akwata endiga n'agyokya gano laba erikodi eziri ku Abitex ng'aloga kufuna bantu kuba butatonya ow'enkuba loga enkuba abeerawo naloga abantu okujja abeerawo era gwe genda ogendere mu kifo Abitex mwagenda okukolera ekivulu ekiro ekikeesezaawo ayogerawo ndiga namba ono likodi oyo honalewo lubyaye nga kyali ebukoma nsimbi eyo yamutikulanga endiga mubabeereyo mu kave seta buli wamu ne webazinonanga manyiwo kati saagala ntiisetiise nze saale yange wangula eddogo Abitex you are nothing to me. Bwaba Abitex mulogo lati aloga abanya bajja mu awiro logomba ku 31st. Nkugambye eddogo lituuka ekitaano erifuluka
dogo yafuluka. Nkugambe nalifuludde kati. Kubanga genda ng'omugenderera ebikolime byobeerako. Yategeka Nabugabo omukadde. Omanya abantu abafiira mu nnyanja. Genda okinoonyerezeeko. Abantu bafa. Genda onoonyerezeeko abantu abafiira mu nnyanja Nabugabo. Abitex yategekayo. Ddamu onoonyereze abantu abafiira ku Freedom City. Ebigambo bino bya Tony Sempijja era nzuno nze wendi. Abantu abafiira ku Freedom City. Wabula bya Tony Sempijja ng'omugenyi Ssekinomu. Temunkwata mu misango bateeketeeke byange ebimala. Ndi yamaze dde okuntiisatiisa. Mbu yagenze dda ku balooya. Balooya. Mbu yagenze dda mu balooya. Ne bateekayo emisango nga bavunaana Tony Sempijja. Bwe baba bagitaddeyo nga banvunaana, njagala lisiti yagende wa pulezidenti. Kiba basookerako ddala okukola mu kooti. Baleete lisiti yonna yagende wa pulezidenti. Bonna abo baali bapromota. Aleete lisiti sente zeyagaba mu COVID zonna eziwa bapromota. Biliyoni 3 zeyafunye ezabadde zokugabira bapromota yazibawadde. Ennyumba stadi ekutte omuliro. No. Twagala abantu bategeere. Atadde awo ali mu kumanyira Tony. Omanyira Tony Sempijja yakuteeka wooli mbuga gwe. Kona kafunye olugongo kati. Saagala kummanyiira. Okuwa ekitiibwa kirala n'okutya kirala. Abitex sikutya kubanga oli mu bintu byange bye natandika. Singa gwe badde wabitandika, Abitex singa sina buzibu naawe. Kyobala ne kampuni yo saagala gikoonako kubanga yo gwe wagitandika. Okimanyi bulungi wali mukama wange. Nontimbisa ebipande emitwalo 4 emubende nonsuula emubende twampadde sinchi 10 n'eki n'entambula n'envaayo ng'omusajja. Obimanyi bulungi nnyo. Wankozesa drive mmeka kasajja gwe. Wansasula sente mmeka. Yogera amazima. Bino byonna okubeerawo byoliko bino. Message yava Salimu Sale. N'agamba Tony Sempijja and Abitex seize fire. Ne tusizinga fire okuva ku mashedda nga mukyala Esther Mpumuzo wa Sereni yatuli wakati yatugatta. Jukira ebintu by'ofiiriza bapromota bonna. Batuleetedde deputy speaker Tayebwa, batuleetedde wa revenue, batuleetedde omupoliisi. Ebintu byonna tubitereeze bulungi. Era kasajja gw'obuzibu gwo kyankalanya ebintu byonna ebikyankala n'okutuusa kati. Abo Kenzo we bali singa bapromoters be baliwo. Kati oli for God and fe tukuwerekere ogende otikule. Ogenze kwebaza muzeeyi obumbi obusatu bwe yakuwa bapromota bakola bulungi bawono bakuleetedde. Omaze tusuusaayo muzeeyi atusiimye ate nazo yogala kuzibba ne asadu. Oli omutwe, oli n'omukira, oli n'ebigere. Abitex kwatibwako ekisa mwana wa kitange. Okulya nnyingi si kugwa maddu. Ate ezinaggwawo ne bwokoze ebbali. Ensongero za Luganda si zange. Naye nzigamba gwe yali mukama wange Abitex. You was my boss. Naye naawe nkukubyemu ebituliwa nothing to me. Toyina kyongamba. Kubanga weewunya nnyo Shalom. Omusajja oyo Abitex namufulumyako erugogo mu bbuutu y'emmotoka. Ekivulu kyamusala. Nga betwewozeeko bonna bakatabalwa abaamuwa emiti gya stage bonna nga bali awo. Ekivulu nkivaamu abantu 5. Nenzigula bbuutu y'emmotoka n'agitsonseka emabega n'envuga n'emufulumya erugogo. Oyo Abitex omulaba bw'ajjako enkoofiira ate okujja n'akubuuza Abitex omulabyeko wano. Alina akatwe kali kati kalinga ak'enfuddo. Nkubuulira. Enkoofiira ya identity bw'agijjako. Noonya ekifaananyi kye baali bamusibye bwe yali afaanana. Genda kinoonye. Ekifaananyi kye nga bamuleeta emakindi mu kkooti. So saagala afumenzi. Saagala alowooze mbuno nze sitegeera. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Ate tebakutendanga okudduka n'oyita woosula. Era tebakutendanga okukomaga n'okomaga ensambya guno walampye muvule. This is the battle of champion. Kano kazanyo ka bwongo tobiteeka mu kkooti nange sigenda biteeka mu kkooti tulabaani yani ate bwino nkyamuleeta. President wamunoonyezaako. President Museveni ndi mmunoonya. Era ndagidde Nobati ye yasomako nze ndi wapiwa n'ekigangazi. Okusoma kwange toyina wogenda kunsangira mu bitabo bya gavumenti nti nasoma. Era toweetawo okujjako ebbaluwa y'omujiji yonjirina. Nali mpisa okumanyi edda twayinanga P1B ne P1A. Kati nali mpisa okuva mu P1B nga ngenda mu P1A y'abagezi. Era lipooti yaliko promoted to P1A. Okuva olwo nenfuuka promoter. Atalaba kagambo promoted. Kakati nze byange saasoma.
najira ku lole ya matoko okuyingira Kampala UDU 152 ya mutabani wa Yiga gwe bayita Tom sirijerabira mbanyingira mu Lwera ndi waggulu ku matoke waliwo obuuka bwe bayite Sami nze na unono obuuka obwasukka emitwalo nzija Kampala situukangayo sinayo muganda wange sinayo mukwano gwange bwe twatuuka ekireka nomala okutikula emmere ekireka nga batwale emmotoka waya okupopopo ku Nabunya waliwo oshingibwa okugyoza ne bambuuza olagawa konze mulagawa kuwoshingibwe ku Nabunya mu Ndeeba we naviirako ne ntandika okwoza emmotoka obupiira ne sidda mu kyalo n'okutuusa kati ndi Kampala n'ofuuka omugezigezi n'enfuuka omusajja era nze ebintu bye ntandise mu Kampala wano mbitandise banyooma ne bifuuka ensonga mu ggwanga era buli kintu kye nateekako olugalo mu Kampala kyamaanyi nnyo mu ggwanga lwa nsonga seeyagaliza njagala tukole n'abalala mu kyapukulu ekyali Namboole naleeta obwegasi Abitex asayininga ekipapula tukiwe pulezidenti eky'obwegasi mu Katonda mu ggulu Benon Kibuuka mujulizi Geoffrey Lutaya mujulizi gundi bakatalo Lutaya Amidu kajulizi Abitex yasamba nga amaze okutegera nti president ajje Namboole yasamba ebipapula by'obwegasi tompulya bintu byamwe bino neba emma bino bya kiyayi nabisamba era sale abesende ate nga twakola babiri ku kyepukulu nenva ku kyepukulu nga Shalom ndi mutajja mukulu ava ku kyepukulu nga n'amaziga ntonyesa amaziga bamaze okuleta sente mu state house baziretedde mu kikutiya bupya n'agamba twali ebintu byamwe ebyekisiru nebyobwegasi ebina byobwegasi nze sibyagala nkolanga nabisamba mu bantu awo sente zo state house zebawa state house ebeba tuma sente zebawa ebatuma mukoleki buli muntu muzayi Museveni Luzi buli muntu asenako n'avaako General Salim Sale Luzi buli muntu osenako n'ovaako naye bw'osena obubi n'ogatabangula abalaba nnyo matabangufu era bw'ofunanga omukisa n'otuuka mu maaso ga pulezidenti toyogeranga kintu kirala era bw'onoyogera ekintu ekyo ojja kuba nga ttone sempijja nze olwagendangayo nga nkabirira bannange abantu bali bubi muzeeyi abantu bayambe booti muzeeyi baagala kukola so singa natuukangayo ne mbagamba bazadde college muzeeyi nja kukola factory muzeeyi sooka ompa ekyuma ekimiiringa muzeeyi ngenda kuwa njagala gundi nkole kino singa ndi wala kibula abasajja babbalamu baagaggawala n'okuvunda ne bavunda sente bazijja ku Museveni nanti no sente no president Museveni zabawa abatuma zikoleki ziba sente za kwekulaakulanya ekirala abali fundinga ebizibu byemba mulina bimuze muyitamu nga bapromota buli akola business bana president muliri era bangi nnyo bajja ku mabanja bawulira nti gundi gavumenti yamusonyiyo omusolo gundi bamununudde ebbanja bangi nnyo ne babasajja balaba bawulira nga banunula amabanja ge balimu naffe tekyandibadde kibi naye nga gyogabamu ssente ezo kyekikulu kati sala omusooka ombula ekintu kimu keera ku makya teeka olukiiko wano yita bapromota bonna in fact gavumenti enteekemu ssente mpite bapromota bonna okwetolola eggwanga bw'oliwoza bapromota 300 empale njijjiramu awo nti gundi ateekera bali 300 tebaliyo abamu tebeewandiisa nga kakati nze niwe batebeewandiisa sina gwe simanyi niwe yatandise okutegeka endongo sina gwe simanyi niwe oba yatandise ejja okuyimba sina gwe simanyi kati gwe ŋŋamba otya ndi olina bapromota 6 walugjeewa ogenda zibagabira otya so ebintu bino ekisooka tokola wekkanga muntu kolanga ttiimu kubanga oli mukulembeze ekyokubiri lekeraawo okuboggola embwa ze ziboggola abantu tebaboggola Abitex lekeraawo okuboggola yiga akawoowo yiga okwogera obulungi n'abantu yiga obukulembeze omukulembeze tanyiiga omukulembeze awuliriza omukulembeze awa abantu ekitiibwa omukulembeze tabaamuuka na bigambo omukulembeze tajerega omukulembeze kati bapromota baneekulaakulanya batya nga sente ozibawoze muzeeyi yabawadde sente beyozeeko enfuufu kati gwogamba nti ozibawola kati eza looni bwe zinajja ate zo nozikola ki please so nsaba buli ali ku Shalom 256 ng'olaba omusajja Abitex muweereze message eno ate nawe Shalom nkwebaza okubanga oli musajja abasinga obungi tebabiteekayo abasinga obungi yo oli muvundu your story matters yeah man kakati webali ate njagala nayo omunoonyo omubuuzi sente ezo wafunyizaki sente ezo ziri luddawa tabani wekyali wange ono wanjeganya mukubirako abamugulidde mu motoka muge muganda wange twayiribanga ffe n'abalebe kati kyomanya ndi n'abalebesa bamulebeeta Jojo omumanyi
yayanjudde n'omukazi ewaabwe eri mu kyalo Sky soja afunye ne bamwaddeyo kakati Sky kwegula emmotoka kakati kyenjagala okulaga sente ziri awo zivuluuja gwayagala gwawa amulabikira obitamuwa era oba omuyinako akasajja toluusuubira okubadde 10 gwonya omuntu okubuuza mumbuulize Tone Sempijja yamaze ebbanga mu bwavu kozi obwavu bulumanga musujja obwavu bulumanga nsiri ali mukumanyira nza mpereza message mugende mugambe Tone Sempijja yatera okusiiba enjala kozi enjala eruma etya nga takimanyi nti nali mulisiza nako omusajja oyo kati kankulaga kintu kimu bakwatako Abitex ne mutolola engato nazireka ku aperandi ekibuye naddukira mu bigere paka ku lubiri lwa kabaka nga ndi naye genda obuuze Lwakataaka yankwatako paka mu kkomera nga nzibidde Abitex rumu gyalimu nga tusula mu kaloogi mu Ndeeba genda obuuze bingi nitosula ganda osobola okulya ssente we Abitex Tone natafuna ssente tekiriiyo olina okumpa ku ssente nina okufuna ssente nina okufuna kye nandifunye nina okufuna omugabo gwange nina okufuna mu magezi gange n'abalala toza nti bonoowanze nzeka baabalala obaveeko n'abalala olina okubawa kye balina okufuna bazirete mu gundi mu kibiina kyammwe ebibiina biteke ya nange ekyo nkikanya bwetutuuka mu kibiina tutuule tutemeteme ensolo okitegedde naye aliba omwavu ne bwalonde kutiya ya ssente ziggwawo nadda ku ntegeka ya Mungu era ekiyita waggulu otega wansi empungu terya bire akaami akatono okanyomera mutala wa mugga akatali kabbe amagumba ne bussa mu mulyango ezo ngero za Luganda bw'ogenda nnyo ng'onoonyereza engero z'Oluganda Abaganda bano baali bagezi bapanga ebintu byabwe kuva dda biwa omuntu ekyokuyiga n'okutegera in fact amanyi engero z'Oluganda abanga amanyi Bayibuli kubanga abasajja Abaganda abo bateekangawo ebintu byabwe nti bw'obanga ogula ennyama y'omutwe mula kunyiga ggugo atalukutambulire entanda kusibira y'amenvu bangi si banno kwana mingi weesige mitono ezo nangero za Luganda zikulaga layini mwoba otambulira kati wolemwa layini ezo anaatuuka amangu atambula ne banne obona otuuka ewala okitegedde kati ye bw'aba ayagala kugenda yekka tumulese agende Mukama Katonda ajja kumulaba era abantu balowooza Katonda taliiyo bawandiika ne ku mmotoka zaabwe ne bagamba Katonda talya nguzi talya mandazi era nze kankonyomeze Mamuli Katumba oyo musajja omulabo wa Kadongo kamu Mamuli Katumba yanzija bintu by'okweraguliza wali weeraguza nnyo nga ngenda nnyo ku basawo olwekye ngenda okukola ngenda ku basawo nangamba Tone Sempijja ebyo by'abasawo bifu eyo bandi bajja kukulira bwereere embuzizo konze lwaki nze ndi mukwano gw'abasawo abo konze basawo ki nze bonna mbalina ne musemberera kati oli nani wasa mutula kungo akola bandi konze lindako oyo yeranga bulijjo maji moto nkoko tegwamu buloolo kabwa kaganda agenda okumenya amannya g'abantu bembadde ntya benkubagana nga manyi balina n'ejjembe lisala ekkubo nga litambula nagamba ojja kujja nkutwaleyo olabe ne tugenda ffenna Mamuli Katumba yambuusa tugenda ffenna ewawasa mutula kungu gwesirika ojja kuwulira ndeese mukwano gwange ono nazigala omusajja yogera amaloboozi 3 omulundi ogwo naye nga talina adde kajjajja kamuli ku mutwe naye nga agayiyiza imajakolo baaba wali bulungi baaba nkulaba olina ebizibu bannange n'emitwalo gyange ebiri ginali nene egyokulya bali bagenda ginzija kawula saakugambye eyo toddangayo kati Mamuli Katumba bamulabanga fala naye ebintu ebimanyi kati era bweyagala kumanya sitole ya Tone Sempijja Abitex Mamuli Katumba Paulo Mpungu Emma Serugo ffe twali ba Abitex abatuufu abatandika era ekigambo Abitex twakikolangamu nga bw'otuwulira nze nali mu kikuubo ekyangobya mu kikuubo Abitex twewola ssente z'omusajja Mukama amuwummuze mirembe yafa bamuyita balongo era Abitex sasula ssente z'omusajja omulema balongo
eyafa owo mu kikuubo ng'akubanja. Osasule sente z'omusajja owa militale gwe twewolako sente ze birungi, meja birungi nekwata sente zo zimuwe. Ngenda mu kikuubo neewola omusajja ali atuusanga oyo bweru. Mwewolako sente. Tugenda kuta Saida Kaloli wanchekecha. Tuwe sente tugenda kuzizza. Jukira abasuubuzi bo mu kikuubo bakwesiza bakoze eki? Baba kwesiga. Ndina sorozanga mu kikuubo we milioni nga 10 mwaka gwa 12. Nga sina wensayini nze wonna. Genda obuze bakaliisa, buuza bagalabuzi, buuza muzaira azaalo, bali abo bagagga ba mu kikuubo. Genda obuze Chairman Mugalula. Nze nga nona bunonyi sente mu kikuubo, nenzizanyisa, nenzizaayo, obuze nga zirimu amuganga tezirimu. Neewoleza Abitex. Asajja kale mabambi. Nakata muzogulu kuno bambi mukama akawumbuze mirembe kafa ninga kakukolimide Abitex oyo. Katuwola sente ze. By then milioni 18 ze milioni 18 zakati. Akasajja kafa kabanja tiyakawa sente zako kafa kakukuluma kafira munnaku enzibu. Abitex kye kikoli mu luzoli kiddawa. Nonyo mwana w'abalongo, nonya mukyala w'abalongo, musasule sente ze Abitex. Kati ntandise okugira bwino. Buli muntu yenna gwomanyi nga twamujjako sente ze lisitingi kuleetere Abitex. Osasula abantu sente zaabwe. Nkwegayiridde n'ekisa kya Katonda. Kubanga nze nazijjangayo kati oli mugagga, oli binojjo. Abantu badde sente ze bakuwanga. Kubanga omuntu bwatyo for God and my stomach. Ekyo bw'okivaako. Abantu bangi Abitex oyo bayavuwaza. Ate. Anti abakategera nti Abitex mutegesi wa bivulu. Mbadde muwulira linnya. Yabadde asoma ddiiro. Kasajja n'akuyingiza showroom ng'olinawo milioni zo 2 ng'akusomera. Nga gw'oteekamu ssente. Eno ng'alanga Abitex promotion. Olusalwa. Ekyo bula abaluga ndi Abitex asalwa ebivulu. Tafaayo yeyongera mu maaso. Ye abeera mwawule. Ajja nga genda obuze Mayanja ku Toto. Yali manager wa Yaledi. Genda obuze Mayanja obanja Abitex sente meka. Genda obuze Kasamu kakwanuka ng'obanja sente meka. Abantu amu bamuvanako ne kati afunye sente ekifo ky'okubakirya linga. Oze nkuke yani ulujani anakiteeka mu sente. Namanya Abitex aliteeka. Ati bali bayomba kine ruba. Gwe kyogamba nti buli muntu yenna akolagana na Abitex ye mubi. Bali bayombagana ne ruba. Mbya mutwalako enkuuka. Yasinika weesimu yamutwalako amasaza. Balamu olyo bali beevuma emirundi n'emirundi. Okitegere kyogamba ye buli gwabira naye mubi. Ye buli gwabira naye mubi. Ye buli gwabira naye ye mubi. Kakati mukama wange nkusaba ekintu kimu. Obaka nga tuwunzika obaka obusembayo. Nga tuwunzika. Abitex sikulinaako buzibu. Abaana bo baana bange. Bankulidde na mu ngalo. Anko Tone. Empalana yange nato giteeka mu balo giteeka mu family. Ogenda kwogera byonna by'oyagala yo Tone musiru. Todira muntu mugwagwa kubyogera ye. Oyo yalemwa. Oyo abeera bwatu. Byonna ojja kubyogera. Naye nze siriiko kikolimo nga bw'ogaa ndindika ekikolimo. Goliko ekikolimo. Omuntu afuna sente ne zikuggwa oloddamu n'oya. Era banaagula ennyumba za Abitex beetegeke. Tolaba nti aziguze. Mu bbanga ttono nnyo ogenda ziraba mu bammanerenders. Mu bbanga ttono nnyo ogenda ziraba mu bammanerenders. Mu bbanga ttono nnyo era olanga ezo emmotoka zitadde ku musingo. Mu bbanga ttono nnyo ezo ennyumba zaaguze zonna ojja kulya nga zirika amabanja mangi n'ababanja bangi. Nange nze gwolaba wano siri mu kusaaga promota mwewala n'emmere. Genda okebera ebivulu by'emmere. Era abantu be yaleeta okwaguza COVID yaleeta abafumbi b'emmere abali bamubanja. Kati kankonyumize Abitex atandika ekivulu nga ne airtime tamulina. Bye nkugamba bwino nafuna airtime wamwewola gwe kiyenje mpereza omutwalo malo okupanga wano kabwera n'okwata omutwalo ogwo n'ogumuwa n'agenda apange ogenda kulanga ekintu kyase kifuuse bwe kiti. Era nga twatandika ekyepukulu abantu aba emanga batusekerera n'ekyova Kasajja ku Abitex twakagamba kategeke ebintu ebitono mu kyalo byagana amazima batono tukola ekyepulu Museveni n'ajja ennambo etukana saa 6 gwa kiro sente ziyamuwa nafunako kyogamba tezaggwawo tayagga. Ziyafuna ku Ecoson tezaggwawo. Ziyafuna mu COVID tezaggwawo.
nezino zigenda kuggwawo kyenkugambye nti okulya ennyingi si kuggwa maddu wakuba nno ssente mpa ku ssente wakuba promota ssente wabategesi bona kati omuzaidi olaba muzaidiki omanye kyatta muzaidiki Dick production wamuwulirako eyafiira mu kivulu kya Molini Nantume ku Obrigado ataka mu yamukwata omanye kyamuta mabanja gandongo Dick yagenda okufanga abanja Abitex Center kati mbuuza nti Abitex Center yafunye yasasudde ku family ya Dick production naliwo ng'omujulizi sente era buli ndagaano gy'alina ngiinako n'omukono kubanga nakolanga naye Dick yamusasudde family yagiwadde kanange mwagala nve mu nsi wasigale rekodi mu baana bange oyo Tone Sempijja oyo Tone Sempijja yalinga atyo nga sina kyendaga n'olwekyo nga mpunzika abali ebule n'ebweya abatulaba mu mawanga gonna Abannayuganda abali mu music industry abagoberera Shalom tewali kituyombya omugati ogwavudde wa President Museveni ogwa billioni 10 gwe gutuyombya nga bwe nafiirwa ekivulu kyange ne bakiyimiriza ekapeeka nga bwe nga copyright law gundi enforcement bagiyimiriza nga nsoloza music n'enfiirwa ssente nga na Abitex bozofiirwa n'abalala bawe omusajja Nobert muwe ssente omulaba disseparate Nobert yetaga kuyamba wabigi era ne watuuka mu maaso ga president oyo Nobert gwogamba nti mulalu gwe wayanjula kubanga singa itategeera tewandi mwogeddeko wayogera ku Bigi oyogedde ku Nobert oyogedde ku bonna amabanja ennyumba be batwalira ennyumba lwaki oba yali mulalu lwaki wamwogerako w'abantu ssente microfinance support center ebintu byonna byolaba ebyo byonna byemugabiramu ssente Tone Sempijja yabitandika muyina okumuwa ssente General Sale kuno njagala onzijjemu General Sale nzijjamu mutima mulungi General Sale nzijjamu ebintu byetukoze okuva mu mwaka gwa 2021 nga ndi naawe fuso omutajja omukulu kati nkaddiye nzijjamu kekadde neeyagale kekadde abaana bange beeyagale singa saalinze kugatta creative mu maaso go singa saalinze kugatta creative kuwerese creation baali bagenda batawanyo okukamala obukamazi era kati kubamu ekifaananyi Shalom singa Chameleone Eddie Kenzo Bobi Wine bali mu tulimu singa omuliro gwakagutya Bobi Wine ali omu bw'ati azoganya naye singa bali basitabo basatu golaba Kenzo be yayimba obijjukira eno sisi mu volongota yali ategeeza ki biwobe eno ne bamuyita naye singa yeegatta ku Bobi Wine naye ani yalwana Tone Sempijja okugatta Genzo ku gavumenti yenze kubanga natuukira Sale ne mu bulago omugaso gw'abayimbi Chameleone singa yakera Chameleone yeegatta ku Mubanda singa kiri kitya kati nze yalwana ebintu ebyo byonna bibeewo tebajala kundowoozaako n'ekisembayo President Museveni Abitex takulima nti akyalina access ku Bobi Wine abalina access ku Bobi Wine balala ate njagala kulaga gofu kankulage n'ebifaananyi otye okumanya Museveni ate bamufeze nnyo ne bayitawo kankulage n'ebifaananyi otye ono mulabo ono promoter ono mulabo promoter wa Bobi Wine kamukulage twali ateeka sente mu Bobi Wine okujja kuona yekafulu wa byonna ono omulabi ono Yesini Kawesi twali wa President Museveni bwetu twali oba nkikugaziizeeko simu namikyana Duncan anti Duncan yakola ku Federation Duncan akolako nga wabavubuka akolako nga wabavubuka n'ekifaananyi kyekyalingira ate tutyaki si byankiso si byankiso babirabe kati olaba wano President Museveni badalina okubuuliza abuuke agambe bano bonna ba promota jukira ntudde wano nalina kutuula wano onangamba nina akama kenjagala okuba president kiyenje vaawo nze sisifiti na muntu nentula saidi wano najja naalira na president nenze nalina okubeera wano nga neranyani nga national coordinator oba kitegeera nze yaleeta ekigambo Museveni akomewo paka lasiti nze yakireeta nze yasambisa Museveni nze yasamba ne Museveni omupiira enakivu okimanyi Museveni ngena mutema endobo esole wagiwulirako bagikunyumizaako naye ako Museveni yasamba akapiira kazibe kapula gikunyumizaako ajajinyumiza kakati Museveni bamuwa omupiira tuli nakivubo
njagala kumenya likodi nze nava dda nga ndi wansasagge njagala kumenya likodi ntwala akagaali bwe nti nkiyola amagulu tugwe ffenna wansi bwe bbala amawulire gakube nga Tone Ssempijja abadde mupiira n'akuba Museveni endomo era bwe nakakasiza nti Museveni we alina sitamina bwe namuleeta bwe nti akagaali bwe yambuuka bubuusi amangu ago abasajja b'essefusi ne banoonya bagala kunkwata nenziruka mu kisawe ensolo gyogibuuze kazibe kapaaja gikuwa gimanyi bulungi nnyo nze gwolaba wano kubanga noonya likodi zitya era baali baaka nali nze namuweesa ne goole eyasamba omupiira yateeba pena yateeba goole ey'obuwanguzi yava ku nze kubanga bwe namuyiwa akagaali bwe nti liifu n'afuuwa twali mu bokisi najja n'omutera mu pena Mulindo Muwonge yali golokipa olwakuba bwati omupiira Mulindo Muwonge n'avaayo yali agenda gukwata naye omupiira gwe yamuwa amaanyi gaago so kati ezo likodi tuzze tuzikola tubeera nazo nze nasisinkana Museveni mu State House bifaananyi bibino nga tuli delegate y'abantu 79 Jeno Sali Musale n'amugamba yatukulembera Jeno Sali n'amugamba delegate team gy'olabaawo yonna sabo bantu bamwogera nzungu oba bano bamuwambala ttaayi naye kiyenje wange oli Tone Ssempijja era mbadde nsaba abeeko kyayogera nali sigenda kwogera ng'oluzungu lukutta akati bato ne byalwanga bayogera ensungu mpitirivu jjukira ndi wappi wano ne ngamba kansirike tunaatera okumaliza olukiiko nga Jeno Sali awanika omukono namugamba his excellency sa Tone Ssempijja omulaba kiyenje wange mbadde nsaba yabakuliramu n'abantu bano nti naye lwakuba ekizibu kye tamanyi luzungu teyasoma kyokka bw'omuwuliriza alina ebirowoozo ebirungi ebikulembera eggwanga unatandika okukwataganya ne President Museveni kakati oŋŋamba otya nze coordinator yatandika ebintu ebyo byonna nti ndi mulalu obulalu bunvudde luddawa mu kufuna wembeera omulalu mu kukola lwembeera omulungi balungi mu mirimu babi mu kulya balungi mu kukola babi mu kulya balungi mu kukola babi mu kulya ate n'emivuyo gino President Museveni yagireeta sitegeera simanyi nsonga lwaki yalaba delegate team y'abantu 100 ate n'agamba Ramadhani Gobi I have sent Abitex the team leader Ramadhani Gobi yateeka ku account ya Abitex kubanga be bagezi fe abasiru tunalya ettaka naye bw'otamanya gy'ova tomanya wooli ate tomanya gy'olaga n'ekisembayo nve ku Shalom nja kuddira tujja kumanga tumyamboozi ate nga tunyamboozi ndala ndugire ebintu byonna mu bulamu bw'ensi eno bw'otazimba mulandira gwa kintu wansi ne gunywera oba tolina kyoliko kirala olina okuzimba omulandira wansi ne gunywera kyovula n'omuti gwina tapulut okitegedde bulungi ogwo omulandira ogwo wansi ogukwata gwe gukwata ebintu byonna naye kati Abitex tubale tukusimbye ng'oli mulandira gwaffe ffe tutandika okukufunirako kuba tetusobola kubeera banene ffenna naye bona otandika for God and my stomach ne gy'owasa ne gy'obeera ne gy'ozaala abaana ne bakoddomi bo ojja kutuuka ekiseera ofuuka ekyenjenjalwa gye bali kubanga olaba embwa egoba ow'ekiwempe ow'eddiba tosala wobbidde sente z'abannaku ezo bwe zityo olwo bali abanene bagenda kuba batya Mukama Katonda akunkumire mbagaliza okubeerawo bulungi mbagaliza omwaka omupya mbagaliza okulonda obulungi abalonda Bobi Wine mu mulonde abalonda Museveni mu mulonde andi kati mulukano mulimu babiri abasigadde ne batatumenya naye kyenjagala obbalaga ti omusajja ono gwe bayita Museveni William Ruto yagamba this is the father of our great region ekimutemo kyerabira the father of our great region General Yoweri Kaguta Museveni nga 15 okosencha senchi yekizakitire tiki and tiki also basobola okutusasula bwe mutamutiikinge tetujja kubanja tumuzeeko omusajja ono ate obulungi sente zaffe maximum respect I salute you nze Tone Ssempijja tebifaanana bifuna akaami akatono konyomera mitala wa mugga ekitali kibbe magumba ne bossa mu mulyango akatono akamazima kasinga ekinene ekibbe ate bera wa amazima gakufule wa mirembe amazima sepulingi bw'otuula gakka bw'oyimuka ne gayimuka amazima gajja kuvaayo Mukama abeere nammwe tujjeeko Mukama waffe tube thumbnail